and afterwards with the Honorable David Mohozi, the Minister of State for Internal Affairs. They were doubting the claims we were making until I tabled lists. I gave them addresses of these citizens, including contacts of their families. That's last year, President Speaker. And the fact that the two gentlemen, one in security and another one in internal affairs, did not take that serious. It's very clear they don't think the Speaker is very serious about the demands she made. And for me as a leader, to whom people come every day to complain about the conditions of their relatives, some they have not seen in 2 years, right, Honourable Speaker. And the front bench thinks that's okay. The beauty about this, right, Honourable Speaker, and I take your concern seriously, this matter is not partisan. I expect every member of this House to consider this as an affront on our civility as people, an attempt to grab power from the people by a section of armed people in this country. And as Parliament, Honourable Leader of Opposition, with due respect, I have guided with humility that I want the report on Tuesday, and you will speak everything that you want to speak on Tuesday. I do request that, I'm not going to say for once, but I do request that we give government the last chance. If they don't bring the report, then I will allow you to. Which is why today I must come to your defense and protect you from this attack from this side, the executive. Because for all your indulgence, they are unmoved. And apparently, I think they are waiting for the House to move with you and support you. I am here today to support you and your endeavors and reject any further government action until this matter is properly and finally addressed. But, Honourable Speaker, and I'm very sure if you announce this House suspended until proper action is taken, your members are going to support you from all sides of the House, right, Honourable Speaker. I am waiting for a member from this side to rise and say that we can wait until another person is killed, that we can debate other issues until another person is disabled, has his nails plucked out by people who are supposed to protect them, right, Honourable Speaker. That citizens are tortured by SFC, by the military at Mbuya. And we are here to say we conduct fuel business. Right, Honourable Speaker, with due respect, can I ask you, Honourable Law? My actions and statements I've made are in part to protest inaction, collusion, tacit and direct by the state and its actors. And I am moving Leader of Opposition, to do your bidding. Leader of Opposition, put that in your motion. The hunger is too much. Right, Honourable Speaker, Please. the anger is understandable. I will not put the anger in the motion, right, Honourable Speaker. But I want these people to understand that enough is enough. Right, Honourable Speaker, I'll return to the House in 2 weeks as a protest with a motion. Thank you, right, Honourable Speaker. Thank you. Guidance, Madam Speaker. So you can, I'll wait for you in 2 weeks with your motion. Good luck. Next item. Item number 3, bills first reading. Bills first reading. Next item. Madam Speaker, on behalf of the Minister of Coherence, I beg to move that the bill entitled the Public Health Amendment Bill 2021 be read the first time.
Minisita w'ebyokwerinda n'asuubiza okutuddamu oluvannyuma lw'emyezi 3 talina kyagamba ggwanga. Tulowooza nti kino kikolwa kya butafaayo, kikolwa kya kkobaane. Waliwo abantu abaagala okulivula ssemateeka w'eggwanga n'okugyawo ekitiibwa ky'abantu beekomye obuyinza bonna nga bagamba nti ojja kufa olwaleero ng'ofa. Ffe bakulembeze b'abantu olwaleero tufulumye palamenti okwekalakasa n'okulaga obutakkaanya n'enkola eyo ey'okutulugunya abantu, okusibira abantu mu makomera nga tebawozesebwa n'okubawozesa mu kkooti ez'ekimpatiira gye tugamba kirina okukoma olwaleero. Tugenda kwekalakasa okumala ssabbiiti 2 nga situla mu ntuula za palamenti, naye buli lunaku tujja kubeera nga no ku palamenti tubabuulire ekiddako. Ku lunaku lwa Mande ku ssaawa 4 tujja kubeera wano tuddemu tubategeeze nti ng'oggyeko obutabeera mu ntuula za palamenti ez'olukale biki ebigenda okuddako mu kwemulugunya kwaffe okutuusa nga tufunye obumativu nti waliwo okuddibwamu, waliwo ekikolebwa omuli okunoonyereza n'okutwala mu mbuga z'amateeka abo abavunaanyizibwa kutulugunya abantu. Weebuuze nti mu Uganda muno tetumanyi akulira magye embuya, tetumanyi bakomanda ba SFC, tetumanyi baduumizi ba poliisi e Kasese, tetumanyi baduumira magye e Karamoja ne Mwakyoli ewali okutta n'okutulugunya abantu. Ndowooza kikolwa kya busemugayaavu ng'abakulembeze okujjanga n'okuteesa ku biteeso ebirungi ennyo ne tubyogera mu luzungu olwa buli kika, naye nga bwe tuteeseza bali mu kudduka, abalala bali mu makomera, abalala battibwa. Mwebale nnyo. Bambika nga balinga abayeekera, tosobola kukwata mazzi gookya n'ogayira muntu, tosobola kukwata magalo n'ogirumisa ebitundu by'ekyama by'omuntu, tosobola kukwata masannyalaze n'ogagatta n'ogakubisa omuntu, tosobola kukwata musumaali n'owandika ku mugongo gw'omuntu, tosobola kukwata misumaali n'ogiyingiza mu ngalo z'omuntu nga balinga abatujjukiza ebiseera biri bwe bakomerera Yesu. Ebyo ebikola by'okutulugunya baganda bange bibi nnyo. Tosobola kukwata buloka n'amayinja n'ogasiba ku bitundu by'ekyama by'abantu abawagira NUP, by'abantu abawagira FDC, by'abantu abawagira ebibiina ebyenjawulo olw'okuba nti abantu bakuvuganya. Ekyo kibeera kutyoboola ddembe lya muntu, kisuuse ku gw'omulamuzi. Kino tekiri kusiba naye kiri kutulugunya abantu ekisukkiridde, betumanyi ne betatumanyi. Buli kaseera tuzuula cases bane tukooye. Kyova tusazeewo oba palamenti tumala weeks 2 katuzimale, ali nazo oluzimala tulina kye tuzzaako ku ekyo. Fulumye embeera yonna gye bampisizaamu kati nga nno weewuunya nze ndi mubaka wa palamenti ate ndi komishona wa palamenti baakantulugunye kayunga eyo aba SFC.
kiba kitegeeza ate ku ebyo bigenda mu maaso ku balonzi ku bantu aba bulijjo kiba kitegeeza nti kiba kikabuka. Kati abantu baffe bangi nnyo bakwatiddwa tebateekebwangako mu kkooti, abamu babatulugunyiza, abalala babasse. So mu mbeera eyo munnange tusobola kujja wano ng'abakulembeze twefule nti buli kimu kiri bulungi nnyo. Nedda ebintu tebiri bulungi. Obulamu bw'Abannayuganda bumatalinga nnyo, bwa mugaso nnyo okusinga ekintu kyonna. Tesobola kufeefuula wano nti tufe twogera tukodisikasinga ku kino tudisikasinga ku kiri erisima tuyisa budget tuyisa biki ng'abantu baffe bali mu mbeera embi bwetyo. So y'ensonga lwaki tukoze ekintu kino kubanga bulijjo tubasizza akasiriso nga twagala Bannayuganda balabe nti abantu bano ebintu bibakola si byebyo ebirina okubeera ebituufu kubanga batusibyeko nnyo ebintu nti ffe tuli baakavuyo, iffe tumenya amateeka, iffe batusibyeko propaganda mungi nnyo. So bola twabassa akasiriso ne tubawa time eyo tulabe ddala Bannayuganda balabire ddala nti bano abantu tebafaayo. Era ekyo kye tukoze kituleetedde okulaba nga tufuna omukisa guno olwayo ne tutandika. Luli eri twakangamukko kati leero tusimbudde bulungi nnyo. Bulijjo ebintu bino bijja byogerwako. Palamenti ewedde ng'eggwako twabyogera. Nene tandise ne tubyogera. Buli kisa tuzze tubyogera. Era n'agamba gavumenti egenda kujja ennyonnyola. Gwe wali olabyeko lipooti yonna nange ejja mu palamenti. Tubawo lipooti ejja. Kiba kitegeeza nti nno bino ebintu byakulaba nga bakutuddaza nga bali mu agala kulaba nga batusirisa ffe tukomaawo ebintu bigende bwe bito. Era badde baga nti ku Lwokubiri bagenda kujja. Era bali togenda kubalaba. Ne motion ne bagenda okujja nga wayise weeks 2 era tuwali kibagenda kukolawo kubanga kye twagala bwenkanya. Abantu bakwata mu bumenyi bw'amateeka ba political prisoners bateebwe. Abantu abatulugunyizibwa bafune obwenkanya nange kenyini wano sifunanga bwenkanya. N'abantu aba battiddwa bafamile zaabwe nazo zifune obwenkanya. N'ekisinga obukulu tufune emirembe kubanga bibakola bikyamu. Kati ebintu tebagenda kubikola kyobula ffe tugamba tusimbudde tekikoma kati tugenda mu maaso nga tukola ebintu eby'emirembe paka Bannayuganda banatwegattako tulabe nga twetaasako ekibambulire kiri mu ggwanga lyaffe Uganda. Abantu baffe baganda baffe ababaka ba palamenti bannyinaffe ne bakadde baffe mu ggwanga lyonna gye bayisibwamu nga batulugunyizibwa abawambibwa abamu battibwa abamu basuulibwa gye tutamanyi. Tubadde tesobola kulinda biragiro bya sipiika nti tuleete motion za kuteesa kubanga tuteesezza nnyo twogedde oluzungu ne tulumalayo ne tukuuma amateeka gonna aga palamenti ne ssemateeka naye ate be tusuubira nti be bandibadde bagatuukiriza n'ogakuuma be bagamenya. Era kino kibadde nga kyakuwuddiisa Bannayuganda naffe ababaka kubanga si gwe gusoose era ng'ayimirira mu ntebe ye ey'obwa sipiika n'alagira nti baleete Bassewanyana mu palamenti. N'ayisa ebiragiro state minister owa security ne defense balabe nga ababaka abakwatibwa bateebwa, abantu abawambibwa nga bateebwa. Naye byonna bibeera byakuyisa muka mu kisero kubuzaabuza na kuwuddiisa Bannayuganda. Era tubadde tetusobola kigumiikiriza, tusazeewo okwekandaga mu ngeri ey'emirembe etemenya amateeka, tufulume entuula za palamenti zonna okumalira ddala weeks 2 mpaka ng'abantu baffe bateerebbwa. Era tugenda mu maaso n'okunoonya buli muntu yenna eyabuzibwawo, buli muzadde yenna eyabuzibwako omwana we oba omukyala eyabuzibwako bba oba omwami eyabuzibwako mukyala we mu biseera byonna ebyakalulu n'akalulu nga kawedde. Tugenda kugulawo registers mu buli constituency, abantu abo bajje baba reporting okulaba nga eno ya campaign ya kunoonya muntu yenna eyattibwa mu ngeri emenya amateeka, abali mu buwambe mu ngeri emenya amateeka, abali mu makomera mu ngeri emenya amateeka, n'abakwekebwa ne banyagibwa mu ngeri emenya amateeka. Era ng'ono kaweefube wa kulwanira bwenkanya atagenda kukoma bukomi ku babaka baganda baffe, naye na buli nsonga zonna mu ggwanga zitagenda bulungi tukirabye nga tetukyetaaga kuteesa okujjako okuteekawo embeera bwe tuti yegenda okubazukusa bamanye nti nabo balina okuddamu ku mpisa batandike okweyisa obulungi. Ogumiikiriza n'olaba ng'omuntu gw'ogumiikiriza tali ready kugumiikirisika. Naffe tuli bantu ate nsookera ddala tuli presenting abantu. Enjawulo eri wakati w'ekintu kino tekirimu byabufuzi. Twagala ekintu kimu baganda baffe abali mu makomera bateebwe kuba n'ebibasibya tebiriiwo. Ekyokubiri banaffe abanoonyereza ku misango gino baginoonyereza ku nfudu baveeyo balaga ensi ekituufu ekiriwo tulyoke tukakasa ensi nti waliwo obuzibu oba tebuliiwo. Naye omuntu oyinza okumala myezi 6 myezi 5 myezi 4 abali bagenda na mwaka abamu ate ng'ekita abantu kigenda mu maaso. Ewange Emityana waliwo omwana wa bodaboda
bamukonye ne bamutta n'ekigambibwa nti moloke mulondoledde ennaku eziwera so tetuyinza kubeera mu mbeera bwetu mpaka ddi bannanga olumu tusaasira abaka palamenti tulina pressure ya mirundi ebiri oli ayaga tukola ebirungi ng'ate abantu babikolamu bakola ebibi bo batubanja kubakola bulungi kati tukole ki katukole ekituufu ensi etegeere mumanyi gye tulaga kyenjagala okutegeeza kiri kimu kino kikyali kituuza ku ebyo ebigenda okukolebwa era mu wiiki ebbiri tugenda okubeera nga tukola activities mugenda kulaba tekigenda kuba parliament as usual era n'abo abasigaddemu nabo kwekaza obulumi babuyina era bamanyi kigenda mu maaso bannayuganda babeere bagumu kubanga ekizibu tekiri kufeffeka wabula buli muntu waali awulira ekizibu kye tekina kituyamba kuteesa ku mafuta nga tuteeseza baani amafuta g'abantu naye ate abantu bali mu kufa tukole ki ekiseera kituuse tutambule n'abantu kye baagala ebiseera bingi tubadde tuleeta motions zaffe era nga tulaga obulumi olw'abantu baffe ababuze olw'abo abantu be tutalaba olw'abantu abali tochadi olw'abantu be basazeesaze weewaawo eno paliyamenti basajja mundu bakwata mundu baagala ogifuula ekyekisiru nga ffe tujja ne tuteesa ne tunyumyamu ne tudda ewaka abantu baffe ne tubagamba tuli kukola gwe baatutuma mu paliyamenti ffenno tetugenda kukkiriza bakwata mundu kuwamba constitution kubanga ffe etuwa mandate ng'ababaka okujja okulaba nti ayoninga out ensonga nga zino ezigenda mu ggwanga bakwata mundu basazeewo gifuula ekyekisiru kati naffe tugifuula ekyekisiru ddala naye ffe tetugenda kubeera part of abasiru nga tujja ne tuteesa ne tukeera ne tuddayo ewaka ne tunywa kacaayi omusala ne gujja oyo nonsense ffe tumuganye it is nonsense we are not going to be part of it nga abantu baffe bakwatibwa bakubibwa nga tewali kikolebwa we have a number of various activities that we are going to launch because we cannot allow that nonsense to go on of kidnapping people, torturing people. This government came in by war and it is still using the same techniques it used back then. So we are not going to allow government overrun a civilian parliament. And we have a number of activities that we are going to launch starting from today until the next 2 weeks, and we believe we are going to push government to the extent that it will have to release our people and it is going to stop these silly acts of torturing people and adopting people. Tewali olunaku lwetwali tetukanyiza naba NUP kubanga NUP yokasi yeyina abasibe bino ebigenda mu maaso byali bibaddewo ne mu gavumenti endala eno si yesoose gavumenti ya Museveni abaliko bwe baali nga bali mu nsiko ne bwe baali beekalakaasa ku mbeera ez'enjawulo mu kinaana nga bababya akalulu era nabo beekalakaasa kye baasalawo okugenda mu nsiko n'okukola ebintu ebirala bingi okulaba nti no batwala obuyinza ffe tetunabagamba nti no twagala buyinza tubagambye ekintu kimu musooke muti bano bemukola ki bemuyina kyenyiza bagamba nti jjo nawo luli twava mu palamenti ne bagamba nti ate banaakola ki tuvaamu ne tubawa warning leero tweyongeddeko katono nti tuvudde mu palamenti ate ne tuyimbako n'okuyimbako ebigambo ebiki ebitonotono naye ate alaba kijja yoyo atamanyi tino alina okuta abantu abo tugenda twongerako mpola ate nga tuli steady leero tukomye kuva mu palamenti ne tuyimba lwe twava mu palamenti leero tuvudde mu palamenti ne tuyimba ne tukyankalanya wano mu ddembe kye tugenda okuzzaako mulinde nakyo kikola ki kijja tugenda batwala mpola nabo bawulirize paka we banaawulira ne balekerawo okubeera bannampulira zibi nti ddala si kituufu okusiba omwana obwereere bano be tuliko tewali kye batabba mu mazima pikipiki z'abafaadha baazibba kombi baazibba ebigo baabigendangamu abantu baafa tewali kye batabba amabanka gamenyebwa buli kimu okulaba nti batuuka mu buyinza ffe tubagambye ekintu kitono nnyo olaba n'abalisanga bannaabwe esapatu baateebwa balya butaala ng'abawulira bannasulu n'abalala baabata ne gwe kati lwaki tota mwana wa munno g'omaze naye ebbanga lya mwaka gumu emyaka kati 2 lwaki tomuta n'agenda n'akolerera abaana be era gw'osuubira bw'otamuta kati osiga nsigo ki era bano be bakulembeze be baagala mwe mwagala abakulembeze mu kifo ky'okuteeseza eggwanga lino n'okugoberera ssente nnyingi abantu ze babbye babeerenga mu bino
kuno kunyigirizibwa abantu abali wano babuvunaanyizibwa era bajja wano nga balina emirimu gyabwe era sente za gavumenti nnyingi nnyo ze bataasizza nga bali munda wano ne kati asazeewo abanyigirize abatoniye batuuke okujja wano mufo ky'okuteesa badde mu kuyimba tetugenda kukikkiriza kino ate ekyo kikyali kituuza tujja